nekino nkyanukule kigamba kiti tuwe ekigambo ekikakasa nti Mufti Menke si mutuufu era bwe tulituuka ewa Allah bwe tuliwaayo ku ebyo byotugambye kakati olwo lwonna nga mumpaayo kakati baganda bange abasiraamu nga tujjeeko ekyokuseka ensonga ya Mufti Menke ereme kubeera fitina eri abaki eri abasiraamu. Abasiraamu mugikulizizza nnyo ne mugitwala ku level ffe ate gye betwayogera nga tetusuubira nti musobola ogitwala ku level eyo ne mugiteekamu ebigundi ebirala ebisoko. Ntegerekese ekisookera ddala baganda bange abasiraamu nze natutta obuvunaanyizibwa okufuna omukutu Mufti Menke kwali nenjogera naye direct ne mubuuza buli kigambo n'ebimwogerebwako naye nga wawuliza ebigambo bye osigala okola tawuba. Ntegerekese era nga abyegaana abantu be bamuyita naga abazze bamuwandikako ebintu biki bingi biyitirivu naye tamanyi ebimu abiwulira buki buwulize. Ekirala omuntu ogamba nti alina okuseerera mu akiida ye erimu obuzibu, lwaki ekyo mukitwala nti kibi nnyo nga bakyogedde ku muntu? Abamanyi bangi abaakulembera ab'obusiraamu abaalina ensobi muki mu akiida era baboogerako. Kasuyutu, Ibn Hajar, Ali Swabun baalina ensobi muki era abamanyi bagamba nti gundi alina zallaati okuseerera ku mu akiida. Lwaki bwe bagamba nti Mufti Menke alinamu khalal mu akiida tetunnaba kubagambako nti si musiraamu, njagala mutukootinga bulungi. Era tebannaba kubagambako nti Mufti Menke mukaafu, era tebannaba kugambako nti akiida gyalina emujja mu buki mu busiraamu. Naye mmwe ebintu mubizimbiza ensi yonna. Ekisookera ddala baganda be kyenjagala tukkirizaganye nammwe soogera kubasanyusa wadde okubanakuwaza, wabula ge mbagamba ge mazima. Ekituufu kiri nti omunasaba sheekhe kwajjira si muki teguli ku asulu. Ate bino byonna ebigenda maaso abiwulira era abimanyi. Omunasaba kwajjira gusi mutuufu, ekyo njagala tukkiriziganye. Kkiriza gaana. Omunasaba kyeki occasion emuleeta ey'okujaguza okuserebulatinga emyaka 175 mu busiraamu kyo tekiriyo. Naye nga ye omuntu alina ebiki ebirungi. Abamanyi bangi baseerera mu akiida. Kaakati kambabuze ekibuuzo, ono omusiraamu gwe mbawadde ennamba ye Tayibu eyaŋŋamba nti nze ndi mu hizbi siri musalafu, kati oyo senga bukyenkya ku makya n'awandiika naga nti oyo bosa si musalafu era muki mu hizbi. Ogamba otya? Omuntu abeera n'ebirungi naye n'abeeramu n'okuseerera mu akiida. Ekyo kye twannyonnyola nti alinamu khalalu muki mu nzikiriza akiida. Nawulaba ebya Christmas tebamubuuza ekibuuzo kyaku naga omuntu oba asebulatinga Christmas oba tasebulatinga Christmas, kikulu kya byonna kubeera muki ebyo mugende mubiwulirize. Naye nga natutta obuvunaanyizibwa nenfuna omukutu kwali era eyanyambyeko muganda waffe ali London bamuyita Mahbuba Zaid, ne tukonekitinga naye n'okubuuza abamanyi abali ku manhaji ey'essalafu abali mu South Africa. Twagezezaako okubabuuza ensonga zino. Ntegerekese naye nga bwe bakugambanga nti fulaani alinamu obuzibu mu akiida baba tebategeezezza nti si musiraamu, era baba tebategeezezza nti talinaayo kaki kalungi. Njagala mutegeere ebigambo bino mubyawule. Era tebannaba kukugambako nti gundi muki mukaafu nti era akiida gyalina emujja mu busiraamu. Era tebannaba bagambako nti oyo mubuze nnyo, wabula bagambye nti akiida ye erimu obuki. Ng'abamanyi abalala bakulembera baboogerako mu akiida. Abo ne baagala n'okwokya ebitabo byabwe naye tubijjamu irimu. Ntegerekese kati n'olw'ensonga eyo mumugjeeko ilimu tardib, ebyo byasomesa nga yagazisa abaki
abantu kusoma Qur'ani kweyisa obulungi okuba n'empisa. Kale ekiro nabadde mpuliriza message ye yabadde asomesa ku relationship ya Allah nga wallahi bw'oba olina imaani oyulunguka amaki enkolagana gye tulina wakati waffe ne Allah ng'abantu bakyusa enkolagana wakati waffe ne Allah ne bagiza ku masimu naawe ebyokulabirako ekyo bayita targhib okwagazisa abaki naye ekikwatagana oba kugambanga nti gundi alinamu obuzibu mu aqiida wuliriza ntegerekisi n'ekirala omunasaba gwo teguli kuki ku asulu ekyo kyo ensi ne bweneeyimirira ng'eyagala kimenyebwewo tekijja kumenyebwawo kubanga gemaki bimazima kkiriza gaana teriyo kukuza myaka busiraamu gye bukoze eki tebumaze naye nga ye omuntu asobola okubeera n'okuseerera kwe asobola okubeera n'ebiki n'ebirungi kati mulowooza ffe tetuseerera muntu oluusi asobola okwogera ebigambo n'aseerera n'agwa mu nsobi naye tebagaa nti mukaafu era tebannaba kugambako nti oyo si musiraamu era tebannaba kugambako nti ekyo kisiraani kyennyini njagala mutufune buki ekirala ebigambo bya mmenke bikendeere tulina ebyokukola bingi n'ebyokusomako bye tutakola ki naye mwenna buli muntu ali ku WhatsApp menke what is wrong with menke mumuleka jje kuba temugenda muziiza nti tojja naye tubannyonnyola ekiki ekituufu era mbeebaza nnyo okufaayo okwagala eddiini yammwe kuba muba kuba temujagala temwalikoze eki temwalifuddeyo naye bino ebyokugamba nti bamwogerako batya buli muntu yenna ayogerebwako omuntu atayogerebwako yaani ye nabbi ate yakola ki ate yafa manyi bonna baboogerako bavubuka e Saudi nga tukyasoma mwaka gw'2002 tuli Saudi tusoma bakwata ebitabo bya Ibn Hajar nga baagala okubyokya nga baga nti aqiida ye erimu obuzibu naye bimeka bye tusoma ku Ibn Hajar mu kitabo ki Fathul Bari bimeka bantu bangi baseerera mu aqiida ne baga nti gundi mu aqiida alinamu kino yo awilu sifaati akyusa sifa yini basigala nga bamujjako ebiki bamujjako irimu gyalina naye bino ebikwatagana n'aqiida enzikiriza ekyo kirala so baganda bange tuwaŋŋane ebitiibwa n'okumanyanga ebigambo byogeddwa ekirala obutatwala nsonga ng'eyo nze ndaba nafu nnyo naye yawudde mu bantu noono okutuuka okutuvuma lwa nsonga ezo ntegerekisi Allah yekka yalina amazima agakola ki agasembayo nitusaba Allah Sheikh Menke Allah amunyweze naffe atunyweze amuwa obulungi mu ebyo byakolerera eddiini ebitali bituufu mu byo Allah abikole ki abimisonyiwe kuba muki muntu anywere naffe Allah atunyweze gwomanyi olwaleero nti buyinza okukyenkya nga gwe atuvuma nti tuli ku manhaji tuli bahizbi ng'ovudde ne ku manhaji eno okimanyi nti buyinza okukyenkya nga ovudde ne mu busiraamu kisoboka abaatoola shahada nga nabbi waali we yamala okufa baava mu buki abamu ng'okimanyi nti eyo manhaji gye weewanananira okuvumirako abantu buyinza okukyenkya nga ogivuddeko bameka be tulabye ababadde mu bifo bino nga batabuliiki basalafu bakonko bennyini ne bukya ku makya olwaleero nga be basembeza abamawuledi ng'era zino baziyita mpuku z'abayekera naye nga baali basalafu konko bameka abakedde ku makya abaalina engoye nga ziri waggulu n'ebirevu nga kwebiri ne bukya ku makya nga tebabiriiko nga gwojja ovuma abantu olw'okuba oludde ku William emyaka n'emyaka nga tetomanyi mwewanira mu busalafu mbumubuluddemu emyaka ate nga tomanyi osiiba ku muziki tomanyi nakusoma kubanga omuntu omuyivu tasobola kutuuka ku ddaala eryo livuma muwalimu nze sisobola kuvuma Imaamu Kyeyune naye n'oyisa ekigambo ekinene bwe kityo ku sheekhe ng'oli muwalimu munnange gwe sisobola nakuvuma wadde okambuwalira n'onvuma n'ogaa tetuli ku manhaji ya salafu tuli bahizbi mumanyi ekigambo hizbi kyekitegeeza omuntu atalina ddiini ali awo ali ku aqiida enfu embuze abantu aba ali ku siyaasa olw'ensonga baganda bange abasiraamu mukulu twayibu sikumanyi by your face
bati beeramu empisa. Bw'onooba tolina mpisa ensi ejja kukuwangula ate ekuyigirize. Omuntu yenna atalina mpisa afundikira ensi emukoze ki? Emuwangudde. Naye bye bigambo byange ebyo. Saba Allah atuwe okubitegeera n'okubiteeka mu nkola n'okukoleraku ebintu batuwulidde, era nsaba Allah ateeke mbaddu babawuliza ebigambo ne babigobera ne bajjamu ebisinga obulungi.